Kale tulaba ku Semi Official n'atulaba ku Celebrity Track essaawa zino tuli ku kooti e Masaka era nga akaseera kano ke tulimu ate embeera oyinza okugamba nti nno ya bunkenke naddala okuva ku njuyi zombi, oluuyi olw'omukyala w'omugagga Bosco Bitanda saako n'oluuyi lwa famire y'omugagga. Ziri ssaawa 5:21 era nga okusinziira ku nteekateeka eriwo emabegako awo omukulu w'ekika ky'ennyonyi Nakinsige Katikkiro w'ekika ky'ennyonyi Nakinsige yaleeteddwa mu mmotoka eyo era bw'atyo ne yeesoze kooti n'abantu bonna ababadde wano wabweru nabo ne bayingira. Okusinziira kasimu ke mpulidde omukulu oyo kagenze ng'akuba emmotoka eyo yandibanga eddukidde maama ekyaluso we gyali okusobola okubeera ng'ate abeerawo mu session eno ate nga omulamuzi awa ensala. Kaakati ensonga z'omusango guno buli kaseera zongera okubuzaabuza. Lwaki? Nti bwe twatuukidde wano ku makya nga batugamba enteekateeka egenda kubeera ku email, wabula embeera gyekomye okubeera ng'egenda okweyongera. Abantu ab'enjawulo okuva ku njuyi ez'enjawulo beeyongedde okubeera ng'ate basembera wano ku kooti. Kaakati ekireese ebibuuzo kyova laba nti n'abantu abamu babadde tebazze kyova laba nti emmotoka eno gyenkulaze eyakafuluma omukulu wabadde atuyitako n'agambye nti gamba maama ayambala. Ekitegeeza maama yabadde tatawaanye kujja olw'ensonga nti bali bamutegeezezza nti omusango gugenda kusalibwa ku email. Naye tetumanyi kiki ate kiyinza kubanga kikyusizza ebintu ate okubeera nga kati ate bwe twogerera abantu batandise okujja. Era bwe twogerera munda mu kooti abantu abamu bayingidde dda naye nga session ya kooti tennaba kutandika, naye nga tulindiridde okwongera ddala okuba nga tumanya kigenda kuba nga kiggwa kitya olunaku olwaleero, sayidi ki egenda okuweebwa obuvunaanyizibwa obw'okubeera ng'ate ewerekera omugagga Bosco Bitanda era agenda kubeera ng'ate awummuzibwawa. Lwansonga nti akaseera kati nga bwe kali ekituufu tekinnategeerekeka wo wagenda kuziikibwa. Ekyokubiri engeri ensala gyegenda okuweebwamu nayo tennategeereka. Kaakati of course ngenda kubatwalako munda eyo tulabe process nga bwetambula, naye nga kyo ekikyagenda mu maaso bayingidde naye omulamuzi tannayingira kubeera ng'ate ensala etandika. Naye oyinza okugamba nti tension naddala ez'omu mitima zikyali waggulu. Abantu ab'enjawulo bakyagenda mu maaso okubeera ng'ate basisinkanira mu bukuukuulu, bakyagenda mu maaso okubeera ng'ate bakubagana empawa, tebannamanya ddala kituufu kigenda kuba kitya, kigenda kuba nga kiri kitya, wadde nga buli luuyi bw'olutunuulira oyinza okugamba nti lukyalina essuubi nti osanga okusinziira ku bujulizi nga bwe bugenze bubadde butambula, osanga omulamuzi anaasalawo mu feva yaabwe n'asobola okuba nga ate era okusinziira ku bintu nga bwe bitambula kiyinza okuba nga ayinza obutalabika. Ndowooza n'akiikirirwa oludda lwa bannamateeka be, naye oludda olw'omwami lwo lubaddewo mu bungi. Mike muto w'omugenzi y'omu ku bantu abaakeddewo wano okusobola okubeera ng'ate agoberera ensonga nga bw'erina okubeera ng'etambula.
abagagga nabo tubalabyeko. Nina abenjogeddeko nabo nga bagamba nti nze ndi mukwano gwa mugagga, sifaayo gye bagenda muziika zirungaza omugagga aziikiddwa kubanga nze mukwano gwange. Abo nabo tubalabyewo. So kakati embeera mu kugezaako okusiigira ekifaananyi bwekyo bweri, kakati tulinda mulamuzi kubeera nga ate akawaŋŋamula, then tusooke tumanye kakati okusinziira ku biriwo, singa oludda olw'ekyalusowe luweebwa omukisa okubeera nga ate lwe luziika mutabani waalwo, n'olunaku olw'enkya omugagga Bitanda asobola okuziikibwa, kubanga okusinziira ku nteekateeka nga bwe zaali, bo baali bamaliriza enteekateeka zaabwe ez'okutegeka okuziika. Wabula ate singa oludda olw'omukyala lwe luba lusaliddwawo okubeera nga lwe lukulemberamu okuziika kuyinza obbaawo ku Lwomukaaga oba ku Sande, kubanga jjukira sayidi eyeeri ate yo tewali kyakoze kyabaddewo, tebasimanga teri kiriyo. So kitegeeza baba kyetaaga obudde okusobola okuba nga ate bakola enteekateeka buli kimu okusobola okuba nga ate kitambulira ddala bulungi. Abantu ab'enjawulo ab'amawulire bakyagenda mu maaso okubeera nga ate batuuka mu kifo kino ate okusobola okubeera nga ate bekenneenya embeera nga bweri. Ndabyeko abantu ab'enjawulo, abagagga b'omu kibuga batuuse dda, abannabyabufuzi mbalengeddeko, n'abantu ab'enjawulo mbalabyeko ate nga batuuka mu kifo kino, era nga twagala okuba nga twongera okukakasa okumanya ekintu nga bwe kigenda okubeera nga ate twagala kulaba kigenda kuba munda mu kkooti eyo, ate tulabe ebintu nga bitambula. Naye nga bw'oyinza okulaba wabweru wa kkooti wano, abantu abamu basigaddeyo munda, abalala bakyali wabweru wano okusobola okubeera nga ate batunuulira ensonga nga bwetambudde. Lubyanza, kakati tugenda kwambuka n'omukulu ono waayi tuddawa Sema tenze kubuza nali ntutteko mu kooti etwaliwo luli nze nali tewana mangandi eri nze nali siva ku mirambo kale twambuke tulabe kooti owaayi ng'oluddeyo bantu bandi kulai bwali kati maze kulengera ninga kati sayimola batava masaka kati tuddawa twambukawa mumuzaku yagala wakule wa Semba obadde ku live awo nno kati twambuka kwe tuli ku live kati twambukira ddala ogenda kuyingira
tulaba yonna gy'osinzira okuba nga tulaba tuli mu kooti era nga mu kaseera kano tugenda mu maaso okubeera nga tetulinda omulamuzi okusobola okubeera nga tetumanya embeera nga bwegenda okuba nga tetambula olwaleero, nga bwe nkutegeezezzaako emabegako nti kusinziira ku nteekateeka yabadde ya email, naye ebintu ne bikyuka mu kati. Genda baleka tugoberera embeera eyo bulungi kubanga ate Unity kweli.